awe bali kubanga okyali ku Redison TV gwe atugoberera kyokola kya mutawaana nnyo era nga sinnaba kubanga ngenda kusooka neebaze baganda bange bano wammanga abatubeererawo ennyo abatugoberera ennyo abasharinga content waffe ennyo omuli muganda waffe Mukiibi Serunjoji ali mu ggwanga erya United States of America Miami Florida Nakidde Asiat Victoria Malaika Sentongo Brianovic Christine Rubega Roni Entebe mwenna mbagala nnyo n'abalala mwenna banneebemba simentioninze kyemukola kya mutawaana nnyo gwe kasitoba nga weekuumira ku Redison TV ekifaananyi kyenkuteeredde awo ebifaananyi byolaba bya muganda waffe amanyiddwa nga Bwambale Geoffrey ono Munnayuganda akkiriza mu Robert Kyagulanyi Center Munnayuganda akkiriza mu nkyukakyuka alwanirira enkyukakyuka mu nsi ye naye nga abasajja ba poliisi Uganda Police bakola ekikwekweto ne bavaayo ne bawamba omulenzi oyo gwolabaawo gwe nkuteeredde awo era ebipande bibyo bize bitambula era oyo yali mubaka wa Parliament Mulamba amanyiddwa nga Honorable Alan Mayanja ow'Nakaseke side eyo y'omu ku babaka bokka abavaayo ne bateekawo embeera okulaba nga babanja abaana baba bawambiddwa oyo Honorable tumwebaza era bannayuganda bangi bavuddeyo nga basiimira ddala so gwe nno ali ku Redison TV njagala kutegeeza nti twebaze baganda baffe abasobodde okutambula ne bagenda ne bakyalirako ku muzeeyi wa Geoffrey Bwambale oba gwe mmanyi nga Western Prince omuvubuka oyo alwanirira enkyukakyuka yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwo guwedde mwezi guno gwennyini ogw'omwenda omwaka 2023 bamujja wali e Kasenge mu disitulikiti y'e Wakiso abamanyi e Kasenge oyite Nateeta awo ku bitaala n'ogenda eyo nakawukawuwa n'ogenda eyo paka gye bayita e Kasenge Bwambale Geoffrey gye bamujja abasajja ne bamulyawo ne bamuwamba ne bamutwala awantu ewatannaba kubanga wategeerekeka so kati gwali ku Redison TV njagala okutegeeza nti waliwo baganda baffe abakyaliddeko ku taata wa Bwambale Geoffrey bambi muzeeyi wuyo nga bw'omulabaawo yayogedde ebigambo ebikwasa ennaku ng'alaga ye ali mbweraliikirivu olw'omwana we so kati gwali ku Redison TV kyenyongera okutegeeza bw'obanga okkiriza mu nkyukakyuka bw'obanga olwanirira enkyukakyuka mu nsi yo olina okubeera alert bano abasajja leero kiri wa wa Geoffrey Bwambale enkya kiriwo oba kiri wange so tugatte eddoboozi lyaffe ffenna tubeere nga tubanja baganda baffe bano abawambibwa gavumenti ya nakyemalire ya Museveni nga bwe tulinda okudda kwa president tubeere nga tumubugiriza ate n'ensonga zino nazo twetaaga ne tuziwa ku budde oba olyawo embeera neebanga etegeerekeka abantu ne bamanya nti waliyo be bawamba mu ggwanga Uganda buli we tutambuza message zino ne tuteekako ze hashtag free Fredrick Bwambale free Geoffrey Bwambale free Western Prince ezo hashtag ziyambako ensonga okutambula neebanga etuuka wala ensi neetegeera nti omuntu gundi yawambibwa era ali mikono bwegiti kati tutegeeza Uganda Police mu video zino ze tukola oba mu wako ono content ono gwe tukola tutegeeza Uganda Police nti abantu be bawamba tebalina musango oyo mwami enanga oyo yalina okunnyonnyola Bwambale Geoffrey wa abasajja gye bamutwala kubanga nkugambye bamujja mu bitundu by'e Kasenge eri mu Wakiso district jasula abasajja gye bamujja gye bamukima mu drone n'abanga tamanyiddwako abasajja gye bamutwala era nga wetwogerera olwaleero ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omwenda gwennyini kitegeeza za kawere ennaku 10 kitegeeza tuba tugenda kumalako kuba kuyingira lunaku lwa 11 nga muganda waffe Bwambale Geoffrey oba Western Prince awambiddwa so kati gwagoberera Redison TV bino bye bimu ku bintu bye tulina okukola naddala mmwe abali ku social media bw'obanga oyina platform eyina abantu ne bw'oba oyina abantu 50 ne bw'oba oyina abantu 10 anyongera okujjukiza nti bw'oteekako ensonga bweti nti muganda waffe gundi yawambibwa Western Prince yawambibwa nga bwe twakikoze ku muganda waffe oli Bale Francis abasajja gwe bawambidde mu ggwanga era Saudi Arabia message etambula bulungi nnyo era neebaza mwannyina zamanyiddwa nga Babi wa Bobby omulimu gwakoze okulaba nga tulwanirira okudda oba okuteebwa kwa muganda waffe Bale Francis naye nga n'ensonga ya Geoffrey Bwambale tetulina kugibuusa maaso omulenzi oyo bambi yali atambudde nnyo ku social media era erinnya eryali limanyiddwa ye Western Prince ku social media lyerinnya erimanyiddwa naye ng'erinnya ly'ettuufu bamuyita Bwambale Geoffrey bamujja mu bitundu by'e Kasenge nkugambye ng'ennaku z'omwezi 17 ndowooza kati ze ennaku 10 kubanga olwaleero 27 era olwaleero weruggwako kitegeeza agenda kuba amala ennaku 11 agenda mu weeks 2 kubanga tamanyiddwako mayitire teri amanyi gye bamutwala teri amanyi mbeera emuliko teri amanyi kye bamukola sawa zino jasi omulimu gwe tulina okukola guli gumu kubanja bwenkanya kuteekawo mbeera kulaba nga muganda waffe bamuta ava mu mikono gy'abasajja abawambe nyongera okwebaza
abantu abatugoberera ku mikutu gyaffe gino egya Red Zone TV. Ekisingira ddala nebaza musomesa Isaac Tomusange, abantu b'Emityana South, abantu b'Emityana North bantuma mbeere nga nebaza omusajja oyo kubanga basiimanye emirimu gy'abakolera. Naye nga sebo Isaac Tomusange Mityana North webale kubanga obeererawo abantu ba side eyo. Buli wetubeera wano ku video zino, buli wetubeera wano ku Red Zone TV, abantu batuwa obubaka nga batugamba omusajja oyo mukooneko, mutumireko, era sebo abantu beewuwo Emityana North eyo gy'owangalira bansindikira message ne bangamba omusajja waffe mukooneko tomwerabiranga. Kakati ensonga ya Western Prince nja kusaba bwoba oyina ekifaananyi kituwe ekirala ekyenjawulo ku bino. Bwoba oyina ekifaananyi ng'olina omukutu kiteekeyo kitambuze oba osanga naffe gye tunaakijja kubanga olwaliwe bawambye Western Prince oba Bwambale Geoffrey enkya bajja kuwamba ggwe. Bino ebintu bye tukola kyenyinza okubanga nkutegeeza buli wooba nga you advocate for change ng'embeera yonna gy'oteekawo oba ekintu kyonna mu butono bwakyo oba mu bunene bwakyo size yonna y'ekintu ekyo kyokola oba obugazi bwakyo kyokola kireetera nakyemalira okubeera ng'asula atunula. Gwe teweenyooma, tolowooza nti kyokola kitono nnyo era tolowooza nti kyokola kiyinza omuteekaawo ng'alaga tayagala kumanya. Omusajja yatya, omusajja ali mu kutya, era twegendereze nnyo gavumenti eno obutagenda naffe. Kati mu kugyegendereza kitegeeza kyokola kyonna kikole n'omutima gumu. Bw'oba osazeewo okulabisa labisa, bw'oba osazeewo okupositinga positinga, bw'oba osazeewo okubyogera byogere. Kyofula bankugamba osobola n'okuyitira ku nnamba eya WhatsApp eri 0756081795 wano ku Red Zone TV. Bw'oba oyina ensonga oba ggulire ly'omanyi ku nsonga zino ze tuba twogerako, osobola okusevinga ennamba eyo n'ogiteeka mu ssimu yo n'oteekako message n'ogamba bannange Red Zone TV nze gundi nsinzidde wano nina amawulire bwe gati ne bwe gati. Nga muganda wange Babi wa Bobby bwe yakikoze n'atuwa amawulire ga muganda waffe amanyiddwa nga Bale Francis, abasajja gwe bakwatira mu ggwanga erya Saudi Arabia, ali mu Alaajana eyeetaaga omusondera ssente okubanga akomezebwawo ewaka. So kati naawe bwe oyina eggulire yonna gy'oli nga lya ddala ligatta ku nkyukakyuka, nga ligatta ku kuddiza Robert Kyagulanyi Ssentamu entebe ye gye yawangula, nkusaba busabi ennamba yiyo eri ku WhatsApp 0756081795 osobola ogiyitirako n'obeera nga otuwa obubaka ne tutegeeza ensi nti ensonga bweti ne bweti eri mu kitundu ABC, ne tubeera nga abantu tubategeeza message eyo, naawe n'oba nga olina ettaffaali lyogasse ku nkyukakyuka eggwanga lyo ne liba nga likuganyuddwamu. Red Zone TV kwoli ensonga bwezi bwe zitambula, naye nyongera okujjukiza oba tonaba kubanga osubscribinga, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kinyigeeko osubscribinge ku channel yaffe eno, okwate ne ku kade aka notification ke bajja okukuleetera, onyige oselectinge all, obeere ng'otambula naffe. Ojja kubeera omu ku abo abanasooka ng'okumanya buli nsonga yonna Red Zone TV gy'enaabanga etaddeyo. Ensonga gye mbadde njagala okuba oba alert gye mbadde njagala okuba nga mbawa amakya g'olunaku olwaleero ye ya muganda waffe amanyiddwa nga Bwambale Geoffrey eyawambibwa abasajja ba SFC abali mu drone, abali mu leya, ate nga bayina ebyokulwanyisa. Musajja atu ne bamutwala awatanaba kubanga wamanyika, wabula olunaku olwaleero lweziweze ennaku 10 yali nakusomesa 27 bamutwala nga 17. Oyo ye muzeeyi we bambi Alaajana tamanyi mwana we gyali. Kati gwe omuntu yenna ng'oli ku Red Zone TV ng'oli muzadde, omuntu yenna ng'oli ku Red Zone TV ng'ebintu bino bimanyiiko, naawe weeteeke mu bigere bya muzeeyi oyo taata wa Geoffrey Bwambale, embeera gy'ayitamu ey'okuba nga yeeralikirira omwana we gw'atamanyi gyali. Era abantu bazze basindika message ez'enjawulo newankubadde wano tetusobola zipuleyinga, tetusobola zizanyeezimu, naye nga waliwo omuntu omu yatusindikira message ng'atugamba nti abazeeyi abo gy'emirembe gye babadde nga batuwaanira, naye kati bwe kiba nga kimaze kutuuka ku ggwe osobola okitegeera. Naye ng'embeera eno gye tulimu yakubanga tubanja obwenkanya, yakubanga tubanja muganda waffe amanyiddwa nga Bwambale Geoffrey oba Western Prince abeere nga abasajja bamuta. Wano ku Red Zone TV fogwa mulimu twewaayo gukola, tubeere nga tutambuza message nga bwe kisoboka, tubeere nga tutaasa baganda baffe abawambiddwa, kubanga olwaleero bawambye Western Prince, olwaleero bawambye Bwambale Geoffrey, enkya bajja kuwamba nze oba bajja kuwamba ggwe. So kati embeera gy'oteekawo yeereetera abalala naawe oba banaateekawo mbeera ki nga naawe abasajja bakuliddewo. So kati kyonna kyonna kyokola kikole ng'omanyi nti gano kino kye bayita agali awamu nti ge galuma ennyama.
oba nkoba za mbogo zejja zokka mbunya engero nyingi nnyo zoyinza okuba nga otuusa ku nsonga eyo naye nga kyoteerawo embeera gy'oteerawo munno ng'awambiddwa oba oliawo naawe yembeera gye tujja okuteerawo nga bakuwambye kubanze tebajja kumpamba Red Zone TV tebajja tuwamba ne management yonna abasajja batutya so kati gwaliko atanaba kubanga osubscribe nga nyongera okujjukiza genda ku YouTube yo oba otulabira ku mikutu mirala genda ku YouTube yo teekamu Red Zone TV osubscribinge ku channel eyo okwate ku kade akaka notification ojja kubeera ng'omu ku abo banasooka okumanya singa tunaba tulina ensonga yonna gye tutaddeyo bw'oba olina eggulire lyonna osobola okugenda mu comment section n'onteerayo osobola okugenda ku WhatsApp number yiyo eri ku waggulu awo mu nsonda n'ogiteeka mu ssimu yo n'oteekako obubaka tujja kuba tubusoma oba olina bubaka oba olina b'otumira oba olina ggulire nga lya nkyukakyuka ng'eggulire ligatta ku kubeerawo kw'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tujja kuba tuliteekayo kubanga ono kaweefube wakulaba nga tuddiza president obuyinza bwe yawangula mu ggwanga Uganda wano Red Zone TV njagala tugatte amaloboozi gaffe tugatte amaanyi gaffe tugatte platforms zaffe tubeere nga tubanja baganda baffe twewonye ebisajja ebyo byolaba abasajja abo bakuwamba nga tomanyi era tolowooza nti olibeeraawo gwe n'omanya nti kati bagenda kukuwamba so kati kyoteerawo munno naawe kyekijja okudda ewuwo kyonna kyonna kyokola kikole ng'omanyi nti naawe bino bikwatako Red Zone TV kwoli Sabambulire Patrick nga nze nkuweereza ku Facebook gye tuli osobola otusangayo ku Twitter tulinayo account era osobola otusangayo ne ku TikTok bwe tutyo tutambulirayo nga Red Zone TV so kati wano munzikirize mbakomye wano eggulire lya Western Prince ayina amawulire gonna ag'enjawulo ku nsonga eno osobola ogenda ku mukutu ogwo gwa WhatsApp n'oteekako message ne tuba nga oba oli awo tujongerayo naye nga amawulire agajja ge tukuwa tewali ge tuozaamu kubanga tetulina ba editor buli weki ensonga bwe tutuukako bwetuukawo bwe tugikuwa so kati webale kubanga otambula naffe ensonga nga bwetambula bwe tujja okuba nga tugikuwa munzikirize mbakomye wano tube nga ate tuteekateeka programs endala kubanga amawulire nga bwe gajja bwe tugakuwa webale kubanga otugoberera Red Zone TV